lina ettaka libali bakayanako n'omuntu omulala kati oli ndowooza nga manyi Lieutenant General Charles Angina Charles Angina n'agendayo mwami Kirumira n'akubira General Eritu Mwine era General Eritu Mwine yayisa bubi nnyo Charles Angina ku ssiini era General Eritu Mwine yanenyezebwa olw'enneeyisa nga nnako kubuuza Angina nti gwani guwayu nga tomanyire tuna nti General gwawo gwobeera omuwutufu n'olwekyo nsaba generation y'amagye gano agaliwo amagye gano nga mwami Museveni yakatuuka e Kampala gamutawaanya nnyo mwalimu abasajja abayina emitugwe nga tebazanyirwako twalina Suicide Katungi Suicide Katungi bye twamulabako wano ng'atuuse bwe yali ng'agenda mambuka okulwana mu biseera ebyo nga mumagye tuzimba zimbe ebikozesebwa tewali kati gavumenti nekwata baasi za UTC neziwayo zitwala amagye nazitemako ekyawagge n'agamba nti nze sirankoba gyasi balwanira mu baasi munda yamanyira jipu amanyi jipu baasi nazifuula jipu ziba ntembe kituufu kakati oyo naye n'abeera wali ne tubeera n'omujaasi omulala baali bamuyita Magala Semusota Nkubejja Lieutenant Kano nga bakafuna rank oyo yagenda bagamba yali afinyeko obuzibu ku mutwe yagenda ku kyalo wano ekyamula Salama nagenda nga kuba abantu amasasi ne bamugoba nga ali muleeya nga tebamanyi adduse kuba bodyguard be ne bagenda nga bagenda okumala omutta amagye ne gayiika ne gaagala okusaanyawo ekyalo Musa Afande waffe naye discipline neba prevailinga so ebintu bibadde wano twalaba Lieutenant Kano Ahmed Kashiringi yakafa abadde abeera wano ku Dowinton nga Kashiringi office yebadde wano Ministry ya Lands wanza ku prison zao yali mulwanyi nnyo yebali mu kibinja kibayitanga Black Bomba ne Charlie Gonza naye we yajja wano indiscipline yayokya Bulange yali director of records kirabika nga balidde akasente nayayokya records z'amagye zonna that was treason amagye ne galagira Kano Kihande ajja kwa Lieutenant Kano Kashiringi Kihande nga alaba Kashiringi comrade we yamulabula buluzi nti teekayo nzija duka Kashiringi n'ateekayo paka Kogo amagye ne nti ono yamulabudde nti ne bakwata mu Kihande era Kihande n'asibwa era Kihande n'abonerezebwa n'ateekwa katene Kashiringi bw'agende Kongo teyatuula n'atandika okumanyisa gavumenti n'abeera mu kibiina ng'alwana ne gavumenti naye alwana ne gavumenti ng'ate President Museveni abaana ba Kashiringi abalabirira ojjukira Hussein Kashiringi yakolako ne mu State House oyo looya ng'ate eno muzeeyi bw'abaweerera nga muzeeyi ategedde nti Kashiringi anwanyisa oli adduse afuuse namuyekera abato nina obbalabirira era Kashiringi bwe bamukomyawo ne bamukwata n'agenda mukomera n'amala ebbanga n'abeerawo ng'ali ku kisonyi omusango ne bagulekawo ne gusitoozi kati ebyo mu magye bibaddemu tulina kati eyakadda mwali mu ggwanga Lieutenant Kano Anthony Kyakabaale yakomawo yefuna ekisonyi wali muno ali muno kakati oyo naye yakwatibwako n'asibwa baakolako ku road block ne bajjako abantu sente amagye ne gamusiba bw'abeera mukomera ne bagamba muzeeyi nti Kyakabaale mugonvu agenda ayinza okufiirayo n'amuta bwe yamuta yadduka buddusi era nga Gitongwa story yemu Gitongwa bwatwe bwe yali naye yadduka misinde era naye bwe baamuta ate nadduka ati n'agaa nti agenda kulwana naye wabaddewo omukono ogubakomyawo ogunyiga ne guta ogunyiga ne guta kugamba yamanyi bwe yashepinga ejjere naye bwe yamala okulaba ekyo muzeeyi nga bali abaana abalwanyi babaleeta buleesi lutalo lwe lwatugatta ne wabeerawo mmwe abasomye mujje eryakakati ery'abayivu ate General Muhoozi yali instrumento mu kurikulutinga banne nga bakyali ku ssomero ne bagenda mu matendekero mu nsi yonna ag'omulembe agamanyiddwa tukusaba skills ezo oyina capacity okubeera CDF oyina capacity okubeera anything nolwekyo tambulira mu buufu obwo tosasamaza tukwegayiridde nsanyusa okulaba mwami Ruto sebo nange nesiimye muli muti eyo tukyali balamu bitambula bulungi atambuzizza atuusizza olwaleero luno
omwaka gubadde muwanvu n'ezisigaddeko era twagala azituyiseemu twagala abalina obukosefu obw'engeri zonna abanyiga ebiwundu n'abo bannaffe abasomose emyoyo gyabwe giterekebwe ppaka lwe tulisinkana okulamula egy'abalamu n'abafu babeere mirembe. Mbalamusizza nnyo mwenna abali ku mukutu gaffe guno gwa UG Updates. Sayinza okulaba kyala kusooka okwogeraganyako naawe ku nsonga etrendinga eriwo kati etambula wakati w'abajeno ababiri. Waliwo Jeno Muhoozi ne wabeerawo ne Jeno Elwero. Ensonga efuuse ensonga era buli omu yenna yeebuuza. Abamu bavudde ne bagamba why leave issues of the Genos to the Genos nga Jeno Kayinda bwe yavaayo n'agamba naye fe abamu ababeera eno tugamba nti bye tulaba bitulekawa kubanga bajeno bwe batandika okubanga tubalaba beekuba fe bagamba enjovu ebbiri we zirwanira obuddo oba omuddo gwegu safaringa. So oyinza kwogera ki ku mbeera eno gye tulaba eringa ereese obunkenke mu bannayuganda? Eggwanga teriri mu bunkenke naye mu mitima gy'abannayuganda bo bali mu bunkenke beeraliikirivu beebuuza kyekiddako. Webale nnyo sebwe bali eddala okusooka basebo ne bannyabo omuganda aga nti ogugwa teguba muka. Nnyinza obutabanyiigira nnyo oba obutabanenya nnyo okweraliikirira naye bajjeno ne bajjeno oba b'ofiisa ne b'ofiisa okukuubagana kibaddewo nnyo era mukama waffe yabuildinga dda capacity esobola okukakkanya embeera eyo. Omanyi bannayuganda ate sindose bannayuganda beka omuntu ekintu kyalina oluusi takimanya. Mwami Museveni ng'ateredde mu ntebe eyewa president nga ye commander in chief ayise mu bintu bye tosobola kwefumitiriza ebyo abimanyi. Kulembedde eggwanga eririmu obutabanguko obutakkaanya ate obutakkaanya obubeera mu b'amagye bo kituufu busuula eggwanga mu katyabaga naye abukozeeko. Bajjeno beekuubye betumanyiiko batono n'obutono. Waliwo bajjeno abaali beekuubyeko senga siwulirangayo jeno yeekuuba na munne. Ebbanga si ddene Jeno Edward Karekezi Kayihura ne Lieutenant Jeno Henry Tumukunde bebadde beekuubira mu Kampala wa misana tuku. Ono akola kino ono nagati ekyo kintu ono minister wa security ono waliwo nga oluusi bifaanana ng'ebigenda no compromising security y'eggwanga. There was a time nga Kayihura n'ayisa ekiragiro nti temuddamu agamba police temuddamu kusharinga security information na kitongole kira kyonna ekya gavumenti yalinga treason. Nakiwulira wakiwulira kakati ate nga Tumukunde y'omu ku ba spy boys. Akavuyo kali mu nsonga ezo naye ono ali waggulu abalengera. Waliwo omuzannyo omulala gwe bakolanga nga president senga si Museveni nga gwali badde gwasuladde gwanga buzibu bwe baba beewalana batyo oluusi ensonga zitandika nga ntono za kusaaga ogenda okulaba nga olutalo luzimbye nga luzimbagatanye kati nga mulimu division brief ze baba muzeeyi gwe baloopera ono bajja ne bamugamba nti oyo akoze bwati ne bwati ono yanyaze kino oli yasobezza kino bonna bamuloopera n'amanya bw'abahandolinga okulaba nga akakubagano kavaawo ate basigale nga akakubagano tekakosa mirimu giri ng'oyinza okulowooza nti Tumukunde ne Kayihura bayinza okuvaako ensi okugwa mu katyabaga. Naye Mwami Luutu bw'oyogera ku abo abaze bakuubagana wabaddengawo ensonga ng'eri oli ayinza okuleeta ensonga nti oba okusinziira ku kino ne kino temuddamu kusharinga n'abo information nga bw'ogambye naye leero twalabye omuntu n'avumira ddala munne butereevu n'agamba nti oyo bafuni ebintu ebifaanana bwe bityo nga okusooka kwa byonna njagala kubeeramu ensimbu njogere ne mukama waffe CDF nti olulimi olwo terwawoomye. Ekyo kyabadde kyesaana okwogerwa omuntu omulala atali ggwe Afande Muhoozi. Ekisooka oli instrumental mu generation y'amagye agaliwo kati obadde kyakulabirako oyise mu training zonna obadde mwetoowaza ebbanga lyonna. Kiki ekyo ekikuggisayo ebigambo ebifaanana bityo? Ekyo tekyabadde kirungi. Tetumanyi
Lwelu kyayinza kubanga yakukola oba yakusobya gw'okimanyi. Kakati olw'okubanga okimanyi ate naye nga tolivedde kukyogera tofulumya bw'otyo oteeka emitima gy'abantu bunkenke ate ng'abantu obuli bali kulowolezaamu ebinene okusinga nekyoli. Kakati awo oleeta okubuusabuusa nze nkusaba busabi ekyo toddangamu kikola ate tokola bintu bireeta abantu kuteesa dibeeti efaanana bweti kubanga ova mu musajja ayimiridde amanyiddwa not only in the African continent naye mu nsi yonna. Saabalwanyi President Museveni yatuulako mu Joint Chief of Staffs ey'America nga yabawa symposium mu bika by'entalo bye batamanyi bo bamanyi eri written script naye ono ng'abaga tusobola okulwana eteri mu written script practical. Yes. N'abannyonnyola ne basigala nga banyeenya mitwe baali bakulembera General Colin Powell zone yakafa. Ne baga nti ono omuntu nga si wa bulijjo kati gwe ng'ova mu muntu afaanana bw'atyo kapito waasooka wakukuyita mwana w'oli. Ate obadde mwetoowaze ebbanga lyonna omuntu Mwami Kyagulanyi yakuyisaamu eggaali emabegaawo n'akugamba ebigambo ebyewuunyisa buli omu ne balinda reaction yo n'opuleyinga kule kikiwakola ku Kyagulanyi kyali kya buvunaanyizibwa nnyo n'omulekera ekigambo kye Kyagulanyi n'agwa nakyeri. Kakati ono Erwero tomukola bw'otyo. Ekirala amagye gano waliwo kaweefube w'okugagatta okulaba nga abantu tebalowooza nti amagye galina ethnic beliefs tegalinamu obusosoze bw'amawanga. Kakati bw'obanga olumbye oyo ate kireetawo endowooza endala. Twalabanga amagye ga Obote owookubiri UNLA nga beewaana nti this is the arm of Langis and Acholis. Elo enga bwate bakitugamba. Era Langis and Acholis. Babakyogera wano. Uganda Army for the Langis and Acholis. Bwate bakivunula. Era ekyo kyabateeka mu buzibu. Emabegako bbanga siddene emuyinga wano waaliwo ensasagge. Omusuubuzi naggagga w'omu Kampala Mwami Kirumira yalina ettaka lye bali bakayanako n'omuntu omulala. Kati oli ndowooza nga amanyi Lieutenant General Charles Angina. Charles Angina n'agendayo Mwami Kirumira n'akubira General Eritu Mwine. Era General Eritu Mwine yayisa bubi nnyo Charles Angina ku ssiini. Era General Eritu Mwine yanenyezebwa olw'enneeyisa ye nga ddako kubuuza Angina nti gwani buwayu nga tomanyire tuna nti Geno gwawo gwobeera omuwutufu. N'olwekyo nsaba generation y'amagye gano agaliwo amagye gano nga Mwami Museveni akatuuka e Kampala gamutawaanya nnyo. Mwalimu abasajja abalina emitugwe nga tebazanyibwako. Twalina Suicide Katungi. In fact waliwo bangi abaŋŋambye baagala nnyo emboozi ku musajja oyo. Era baŋŋambye noonyamumanyi. Suicide Katungi bye twamulabako wano ng'atuuse bwe yali ng'agenda mambuka okulwana. Mu biseera ebyo nga mumagye tuzimba zimbe ebikozesebwa tewali. Kati gavumenti nekwata baasi za UTC neziwayo zitwala amagye n'azitemako ekyawagge. Bweyagamba n'agamba nti nze sirankoba gyasi balwanira mu baasi munda yamanyira jipu. Amanyi jipu baasi n'azifuula jipu ziba ntembe. Kituufu. Kakati oyo naye n'abeera wali ne tubeera n'omujaasi omulala baali bamuyita Magala Semusota Nkuba ejja Lieutenant Kano nga bakafuna rank. Oyo yagenda bagamba yali afunyeko obuzibu ku mutwe. Yagenda ku kyalo wano ekyamula Salaama n'agenda nga kuba abantu amasasi ne bamugoba ng'ali muleeya nga tebamanyi adduse ku ba bodyguard be. Ne bagenda nga bagenda okumala omutta amagye ne gayiika ne gaagala okusaanyawo ekyalo. Musa Afande waffe naye discipline ne ba prevailinga. So ebintu bibadde wano twalaba Lieutenant Kano Ahmed Kashiringi yakafa abadde abeera wano ku Dowinton nga Kashiringi office ye badde wano Ministry ya Lands wansa ku prison zao. Yali mulwanyi nnyo ye bali mu kibinja kye bayitanga Black Bomba ne kyali gonza. Naye we yajja wano indiscipline yayokya Bulange. Yali Director of Records. Kirabika nga balidde akasente n'ayokya records z'amagye zonna. That was treason.
amagye galagira Kano Kihande ajja kwa Lieutenant Kano Kashiringi Kihande ng'alaba Kashiringi comrade we yamulabula bulungi nti teekayo nzija duka Kashiringi n'ateekayo okay paka Kogo amagye galagira nti ono yamulabudde nti ne bakwata mu Kihande era Kihande n'asibwa era Kihande n'abonerezebwa n'ateekwa katene Kashiringi bw'agende Kongo teyatuula n'atandika okumanyisa gavumenti okay n'abeera mu kibiina ng'alwana ne gavumenti naye alwana ne gavumenti ng'ate President Museveni abaana ba Kashiringi abalabirira okay ojjukira Hussein Kashiringi yakolako ne mu State House oyo looya ng'ate eno muzeeyi bw'abaweerera nga muzeeyi ategedde nti Kashiringi anwanyisa oli adduse ye afuuse namuyekera abato nina obbalabirira okay era Kashiringi bwe bamukomyawo ne bamukwata n'agenda mu kkomera n'amala ebbanga n'abeerawo ng'ali ku kisonyi omusango ne bagulekaawo ne gusitoozi kati ebyo mu magye bibaddemu tulina kati eyakadda mwali mu ggwanga Lieutenant Kano Anthony Kyakabaale yakomawo yefuna ekisonyi wali muno ali muno kakati oyo naye yakwatibwako n'asibwa baakolako ku road block ne bajjako abantu sente amagye ne gamusiba bw'abeera mu kkomera ne bagamba muzeeyi nti Kyakabaale mugonvu agenda ayinza okufiirayo n'amuta bwe yamuta yadduka buddusi era nga Gitongwa story yemu Gitongwa bwatyo bwe yali naye yadduka misinde era naye bwe baamuta ate nadduka ati n'agamba nti agenda kulwana naye wabaddewo omukono ogubakomyawo ogunyiga ne guta ogunyiga ne guta kugamba yamanyi bwe yashepinga ejjere naye bwe yamala okulaba ekyo muzeeyi nga bali abaana abalwanyi babaleeta buleesi lutalo lwe lwatugatta ne wabeerawo mmwe abasomye mujje eryakakati ery'abayivu ate General Muhoozi yali instrumento mu kurikulutinga badde nga bakyali ku ssomero ne bagenda mu matendekero mu nsi yonna ag'omulembe agamanyiddwa tukusaba skills ezo oyina capacity okubeera CDF oyina capacity okubeera anything nolwekyo tambulira mu buufu obwo tosasamaza tukwegayiridde okay omanyi bw'oyogera ku nsonga ezo kindeetera okwongerayo ko katono nnyo nti ng'ovudde ku ekyo nti era n'essaawa eno wetwogerera Sudan naye egamba nti gavumenti yeetonde oluvannyuma era olwa Khartoum si South Sudan oluvannyuma era olwa tweets oba ezaali ku X okwo era ezigamba nti Trump olulayira bw'ati nabo bagenda kuwambibwa so bino byonna ate si bye bisoose kubanga obubaka bubadde bungi omukulu bw'abadde aweereza ennyo ku social media okwo era bannayuganda bangi bavuddeyo ne bagaa nti naye ani amaaninga social media z'omukulu yeye oba waliwo omulala agira n'ateekayo ebigambo ebyo byennyini nabyo bannayuganda babyogeddeko era balabanga tebigwanidde mbasaba ne bajjamu ffenna tuli concerned naye mbasaba ekintu kimu ate nga mbagumya nti omukulu atudde waggulu alina capacity ekola ku nsonga eyo ate naawe omukulu atudde waggulu sebo your excellency wabeewo ekikolebwa obuteesittaza bantu obutatiisa abantu batya nnyo olaba Sudan yennyini ey'e Khartoum ejje ery'abawambi ababiri General Burhan ne General Dagalo abawamba Bashir basirikale nga bali mu ggye limu ono n'abeera president ono n'abeera vice president oluyombo lutono lwe lwavaamu okubalukawo okulwanagana Sudan efukamidde kati it's a collapsing state it's a failing state Sudan kati emyaka giri ebiri tewali amanyaani afuga Abasudaani tebaddukangako nga kati bwe badduse basaze n'ensalo z'amawanga na wano mu Uganda bayitirivu kati Abasudaani abeeri waggulu so yes so ebintu ebyo mulabanga ebitono tubikola kati olwokuba tulina omumanyi ali waggulu ekiseera kiyinza okutuuka ng'omumanyi oyo taliiwo tulibeera tutya n'olwekyo tuwewale embeera yonna esobola okuteeka kati abo Abasudaani bayanguye okugugumuka kubanga bo batyaki okubawamba nga nabo nyini beremeddwa okwewamba ekyokubiri ffe twafunako obuzibu nabo Sudan yalootanga mu jjoga epitirivu ng'esindika ennyo lyayo Antonov nejja etukuba ate ng'ekuba amasomero
ekuba abantu ba bulijjo tekubada magye Bashir ng'akyaliko gavumenti ya Uganda negamba Bashir otukubira kinga talina kyaddamu nitugenda mu UN okuwabayo ensonga ezo UN Security Council netula negamba nti yo wetuulira okukola resolution wadde kubanga waliwo abantu abasukka 1,000 abamaze okufa era pulezidenti waffe yasala amagezi n'aleetera ffe mu 99 pulezidenti yatusinkana Kalangala waliwo olutalo wakati we yali omubaka wa Ivu County Dick Nyai, Honorable Dick Nyai yalumba pulezidenti ng'amuli bubi nti pulezidenti wa Uganda ayina ettima eri abantu b'omumambuka ng'aga nti wano ayisizaawo ebimotoka bigenze mu Sudan okulimu enguudo ebimotoka bya Zimwe birima enguudo mu Sudan fenge ezaffe azirese binnya nga ye kampeni ya Dick Nyai pulezidenti n'asirika teyaddamu kakati atusanga e Kalangala atuga nti bannaye ng'olya Dick Nyai bwanvuma nti ye naye kyenkola nafuna ebyokulwanyisa nga bizito nnyo tebisobola kuyita ku nguudo zi Sudan ate nga twagala tubiteeke eri okutega ennyonyi ya Bashiri eyitiriza okujja ng'etta bannayuganda nti era okuba ne twabiteekayo Antonov teddanga tuli beetegefu giwanula etuzise ku ttaka singa egezaako kakati ate nga mu constituency ya Ivu eya Dick Nyai mwe mulina abaana aba primary 7 bomu eyo bwe yakuba ng'eva ku Antonov naye ng'ekyo ate Dick Nyai takikola ki kino kyekika ky'omukulembeze kye tulina n'olwekyo bassebo ne bajjabu bantu baffe Sudaani bwe banga ekomplaininga ekyo gavumenti yakikolako omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti statements nga zino teziyinza okubeereza obulabe eri eggwanga ng'ogyeko ekya Sudaani naye era kyaliwoko ne Kenya era statement yakolebwako naye teziyinza okubeeza obulabe eri eggwanga lyattu balina engeri gyegoogeraganyaamu era akamba buulire amawanga galinga naffe abantu sekinnoomu obukubagano bujja oluusi buba bwa nsonga oluusi nga temuli naye nolakubagano nga katandise nga keetaaga abeegi ne muyita kojja w'egiirya gy'abayambeko kakati n'ebyo tetulina ffe abantu abulijjo obusobozi naye kyekitubeeza ne gavumenti ate erina obusobozi n'olwekyo tusooka ne tukubira ababyogera n'ababikola babeere sensitive ate tetwandifuddeyo nnyo nga byogerwa omuntu gwe tutafaako takata singa ebyo Kyagulanyi yabyogera nze sandifuddeyo bimusaana bintu bye presidential material wa Uganda ate Katumba oyesi presidential material presidential material wa Uganda nakyo kyajjamu obuzibu Katumba oye waliwo yeekubidde ekifaananyi ne retired Kanukiza Besigye retired n'avaayo n'agamba nedda tulimba tetunabeerako naawe yabadde photoshop kakati mu Uganda mu miliyoni 45 ndoza miliyoni 3 bonna ba presidential material kakati ekyo munnange naye kakati twe tugamba bwe kyogerwa omuntu ekisinga kutweraliikiriza nga byogerwa omuntu bwe tutasuubira bwe tumanyi omutegeko obulungi netugamba oba ayina motive oba ayina kyakoleetera kuba ne politics naye kintu kizibu ayinza kuba nga ayogera ebyo to divert things like that naye bwe biba nga byeraliikiriza abantu ffe gye tusaba bikendeere naye ate mu abantu baludde nembagambe bwe tebibeeraliikiriza the government has the capacity to handle all those issues ne biggwa mu ddembe ne bitakosa Uganda Jeno Erweru njagala omwogerako katono kubanga ne bannayuganda bangi era bamwogeddeko oluvannyuma lw'obubaka obwo obwamusindikiddwa omukulu nga abamu naye bamunenya ebyali e Kasese nga naye agamba nti abaali e Kasese abo baali bagwanidde kufuna ekyo kye baafuna ye bw'atu bayitawo bw'agamba yakiremerako kuba ye agamba nali ku gurawundi nze mmanyi ekyaliwo era agamba talina na musango ne kooti y'ensi yonna yabimuggyako dda nali wano naye naffe twafolowinga abaali bafaayo twafolowinga ensonga ezo Erweru acted on behalf of the state ekikola ky'Erweru kyekyali kiyinza okukolebwa omuntu yenna bassebo ne bajjabo abantu bali abakirumira mutima batandika tulaba ne batta abapoliisi abawera waliwo
ekizibu ekyali kireeteddwa amawulire ne social media. Okay. Olunaku lwe neewuunya bwe baatulaga ng'omusajja ajja bw'ati ow'amagye n'amukuba amasasi. Ne tuga ekifaananyi ekyo nga kizibu nnyo. Kiki ekibaddewo? Amukubidde ki? Kaakati omukyalo oyo omwerabire yaliko minisita wa internal affairs akaseera akatono oyo ndoza yali wamambuka. There was a lady there short-lived ndoza nga alonda yali afudde. Kakati omukyalo oyo yali mugezi. Ishi bwebaaninga wano bassa abantu n'aleeta footage. Footage w'oyo omuntu n'olinga amukuba ye ne balaga ng'omusajja yajja ne Jambiya emisana ttuku abo bakirumira mutima nga balina n'ekyambalo ekiri nga balina uniform nga ebyambalo byabifaanagana nga ajja charges against a police. Emundu? Yes. Ate kati gwe ng'olina emundu. Nabiraba nange ng'oli awanika emundu. Bakutta n'emundu ng'ogirese buli singa oli azze bw'ati misana ttuku ng'omulaba bwe togenda na muggulu. Yamaje. Kakati oyo ekyo bwe kyali bekite ekyokubiri. Bali ab'obusinga bwa Rwanzururu baatandika campaign ey'okugamba nti baagala kwekutulako kubeera state. Okay. Era emabegako nga bayise president wa Uganda ku mukolo gwabwe nga so kye baagala okukola kutongoza flaga yaabwe. Against flaga yaabwe. Yes. Omukolo ogwo president yagugendako n'asindika Christopher Kibazanga. Okay. Muganda wa Mumbere Charles Wesley. Ebiseera ebyo ng'akyali minisita. Yes. Yali mulandizaawo mujjukira. Yes. Kaakati Kibazanga atuuka ku mukolo ng'ekyo kye baaleese nga bazze ku humiliating a president. Bagenda kutongoza. Yes. Ekyo bwe kyaggwa ne batandika ne bamugamba nti ssebo olina amagye tokkirizibwa. Gavumenti erina amagye agakuuma bakabaka. There is a unit of UPDF ekuuma abafuzi b'ensikirano. Kituufu. Kakati Mumbere nteseganya ne zibeerawo. N'agamba nze njagala bange nti nedda tekikkirizibwa. General Katumba amala yatulako ne Mumbere. President Museveni yali CDF. Yali CDF. President yennyini n'atula ne Mumbere. Namanga kale bw'oba oyagala abantu beewuwo. You select the youth. Obawe UPDF gede batendeke. Bakomewo bakuume. Mumbere ekyo n'akigaana. Olunaku olwo ng'amagye gamaze okutekinga position mu lubiri nga omuwendo gw'abattiddwa guwera ng'ebisoboka byonna bikoleddwa biganye ku lunaku olwasembayo ng'okulwana kugenda kubeera nga bamusalawundinze ne basindika RDC oweeyo n'ayingira mu lubiri ow'Ekasese n'agenda mu meeting n'essimu president ng'ayogera ne Charles Kabaka n'amuwa n'amugamba Mumbere ng'alabika ali confused nga takyayina bwagamba amagye gano agakyajinza omanyi tebalekekawo wawulidde bana bwe bagambye Asadi nti otuddukako otya nga ffe tuba tukuyiridde omubiri kakati n'ono yalina ekizibu ekyokugamba bane ntitukireke nga bali bakyajinze kati n'agamba nti mumpe 7 hours zaali ssaawa emu eyo kumakya mumpe 7 hours tudismantulenge tuveeyo bali ne badde oli ne balinda era olunaalinda ne banne mu ssaawa ezo abakyala n'abaana n'abanafu ne bafulume konvoyi empanvu yafuluma olubiri abanafu abakyala banaani combatants ne bafuluma bwe bafuluma ne bamugamba ssebo ebulayo essaawa 2 Charles Mumbere n'agamba nti yes essaawa 2 ngenda zikozesa twagala mufulume musarendaringe you are surrounded essaawa ne ziggwako 7 hours ze baali battiriziganya mu ndagaano ne batandika okwogera na RDC ku lukomo nti mukama wange kiki tukole tutya amakubo gonna ne gakozesebwa okusale baalaba nga tewali kirala kigenda kukola ki tewali kigenda kuddako ekyaddirira kwe kuyingira okukakkanya abalwanyi ekyomukisa mulungi nti tuyina kapasite kati kubanga byebakuba biri ebyedda tuyina kapasite esobola okutaasa gw'oyagala okukuba tuyina ezo mambo oziraba n'ebika by'ebyokulwanyisa ebirala esobola okuga nti tutudde wano naawe twagala kukubako kisubi
Nze twagala mukuba. Ne selectinga kugwe yagala. Aha. Nerondako. Bw'obeera ku post office. Ng'oyagala kuba Uganda House ekikompala kiyinza okuyita ku UCB. Yo ne kitagikuba. Oyo tekinologi waali. Kakati General n'aduumira okusatulula akeggu nga buli kisoboka kikoze eki deadline eweddeyo tewali kiddako tasabye budde kubwongera nga they were ready to take up arms. Era bwe baali balwana ekyomukisa mulungi baatasobola mu bwani bwa kabaka. Kati omuntu yennaanyi kubanga abantu ba wano bo sense of judgment yabaggwako dda. Abantu ba wano akasala omusango kabaggwako. Bw'olaba ebyaliwo ono mu November 18, 2020 Kyagulanyi eruuka nga bamuvunaanye musango gwa bukyafu kusaasaanya ndwadde ng'omuntu asala ebyayi okumpi n'akatandaalo. Eyo keesi gye bamuvunaana gye bali bavunaanye Kyagulanyi. Engeri gye yali COVID? Yes. Kubanga buli muntu yali agenze mu kalulu ako kye yasooka okufuna guidelines nti bino bye bijja okukolwa. Scientific elections, scientific campaign. Buli omu n'asayininga ng'arisivinga gundi ezo. No bakubuulira nti waba otambula tosukka bantu 100. Bw'oba awadde nga tosukka bantu era ne batuuka mu kalulu wakati ne bongerako babeere 2. Sisinkana ebibiri osinkana mukozesa social media n'ebiringa ebyo. Kyagulanyi total defiance n'abigaana. Ennakasongola nga tuli mu COVID ne kafyu waali yali atwala convoy. Ejjukira Nakasongola bwe yasula ku kkubo? Nzijjukira bulungi. Yasula ku kkubo. Naye ayagala obukulembeze gw'osooka okubeera custodian w'obuntu bulamu n'empisa. Kuba gw'ojja buzzi. Olina okulaga ku bali. Naye wawaganyalidde ng'ojja. Kiki ekinaabawo ng'otuuse? Kakati mwami Kyagulanyi bwe bamugaana eruuka ne bamusitopinga nga kisusse. Era singa mujjukira bulungi nti ebikujjuko ebyo nga biwedde ng'akalulu aka 2021 kaakaggwa COVID wave ey'okubiri we yajjira yatta abantu bangi okusinga wave eyasooka. Abantu baffe bangi mukimanyi baafa mu wave ey'okubiri ate nga wakimpowooze ng'ate wakimpowooze naye nga olwo lwe tulabira ddala ku COVID yennyini ngatta abantu. Kyali kivudde mu indiscipline eyali ivudde mu kalulu ako. Amawanga agamu gaali gasazeemu okusazaamu obululu paka nga COVID akoze eki. Uganda n'ekyagala kugenda mu kkubo eryo kubanga ate Ethiopia yasazaamu kyavamu olutalo kwakuuse wakati w'Abatayigiri nabana abeero lwaki wasazizaamu okulonda. Kati bino nga tulina okubibalansinga. Naye bwe baakwata mwami Kyagulanyi ate ne bamutwala ne mu kkooti. So kigeraageranya n'erweru? Yes, kubanga omuddo gwayaka wano. Wenkigeraageranyiza abantu ba bulijjo abaali mu kukola judgment eri fair kwerweru nga Charles Wesley Mumbere bamukutte kabaka. Famire ye maama we mukazi we n'ab'enganda z'abalangira n'ebambijja bajja ewa president ne beetonda ne bagamba kino tubadde tukimulabula bakola okwetonda okuli official. Era gavumenti eno nga bw'ogimanyi ne bikuulinga ne bikkakkana nga Charles Wesley Mumbere agamba twali mu nsobi. Era Katikkiro we eyalemberayo naga nti nze sejjusa bye nakola takyaliyo. Akyaliyo. Kakati bw'obanga okyanenya erweru olw'ebyo oli mu kubula. Yes. Kale njagala kumuvaako naye alabika si musajja mwangu kubanga nina n'akatambi ke nalaba gye buvuddeko nga alina amutumye wamutumye. N'agamba nabadde ŋŋaanyi kubanga sikyali CDF sikyali yali deputy. N'agamba ndi senior presidential advisor kati. Presidential advisor reportinga wa president ate president yamutuma. Naye ngambye kale kamale gajja. So ndowooza ebyo ebimu bye binyiiza abakulu nti bo baba baagala. Naye ebyo bibadde mu magye wano byotulabanga. Bibeeramu. Kati erweru selectively tetumujajinga kubanga ekyo kinafuya abalala. Baga nti ono yayiwa omubiri nakola bwati ne bati bamukoze bati. Era bangi bagambye nti bulijjo weeyita omwana w'omunju nti kati kookirabe bamutandise edda bwe batyo. Kakati ebyo basibo ne bajjabo temubikola kubanga erweru bw'abanga akola emirimu gy'amagye agikola ku lwaffe. Ne General Muhoozi bw'aba akola emirimu gy'amagye agikola ku lwaffe.
bwe tubeera n'eggye eryesiimisa era eriweebwa ekitiibwa teri muntu ayinza kumala gajja kuzanyira ku bannayuganda nti avudde ebweru kubanga tulina eggye erisobola okumwaŋŋanga tusale amagezi nga buli bye twogera ne bye tukola bikuuma ekyo bw'okikuuma oba weekoledde